munzikirize omugole waffe abeeko baba bwatugamba ku mulundi guno ate kiki lwaki biki byeyatugirayo eyo n'ebirala ebisingako kwebyo. Ladies and gentlemen, katufune Mbazira Tone abeeko bwaka bwatugamba. Naye nga endongo y'ebinyaanya weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzenge byonna nga tutaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongere okutegeeza bannaffe abalala eyo abatakimanyi. Abantu abamu bwe balaba shows zino simanyi bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ngeeno nga balaba ku kipande ndikonzekka at times they get confused. Bwe balaba ku kipande nga Ssuuna aliyoka at times they get confused. Naye shows zino twazipakeginga bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu eby'enjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate tujja kutulabako ffenna. So ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo ebikyatawaanya oluusi bamaliriza ba miscommunicatings naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era yensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo ebitu bibiri. So mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka netutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri. Nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna. Ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbitaba muganzi gy'azaalwa naye kale tukitwala nti mu baganda baffe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa n'etusaana okubeera. So tweyanza nnyo tweyanzenge media houses zonna ezituyambeko okulanga event eno mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzenge. Ffe ng'ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga omwatusikula ne mutujja we twali ne baako we mututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo. Lwaki tuli wano olwaleero nsonga za lwa mukaaga luno zetugendamu eza endongo y'ebinyaanya weewaawo kubanga lwaki twali twebuuza ekyo abantu abamu baalimu embeera erooza nti osanga si weewaawo naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omuto ayonka okutuuka okuba nga tikumpi buli rediyo egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako buli TV egezaawo okulaba nga ekyekukuutirizaako amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. So kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze olw'omukaaga luno ku samiti ekyengera tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatujjereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza katutuuka mu bivulu by'endongo y'ebinnyanja babaddeyo ku makutano mujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba samiti yemanyi kyeneesaba bia yakusaba bia yakusaba ekibato kasitaabamuogo webali. So tweyanza nnyo tweyanzenge tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde temunnaziraba nnyo naye ffe ewaffe Masaka tufa nnyo ku kya sound. That is why era n'abayimbi abasinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka. Uganda baamu temutunoidde bulungi naye ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka. So twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta weri awo ne weebeerayo ekkubira ekisaawe n'ekimala naye twagigase ne Homeland Events masannyalaze nga kyetwetaaga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga. So mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinnyanja ne bamanya nti tulina kutambula nambazira tulina Ssuuna Ben. So in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skypings Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze ntugamba olusisinkana olw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano tinda kwabula mall ku level ey'okusatu wetusinzire okukola emirimu gya Skypings Tours and Travel folo yonna yaffe. Twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tumulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tumulanga ku Bukedde Ssuuna babulanga ku BBS Telefayina omulango kwebuli n'embeera endala yonna. So Newmans bano nabo batukkiririzaamu
ne balaba nga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Ssuuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'akavidiyo mwakalaga ketwakolera eyo gye twali eyo. So Newman Zone bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo. Edduuka we liri wano ku Active Arcade ku Kikuubo, edduuka namba F6. So tweyanzizza nnyo, tulina abavujjirizi bangi nnyo. Arapex Taladiesiva oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye, ate era nga tewali kabonero konna kalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula, tukyatambula naye era naye oyo Sementi Asiba Times naye munoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi ekwanja ffe abamu tebasobodde kubeera wano press conference naye kuve ne mugenda kubalabawo we bali olw'ensonga nti obudde kati events nyingi oli amaliriza ali kuyeeri so netugamba amu tujja kuboogerera. So tweyanziza nnyo tweyanzeege. GTM Computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs Ssuuna azoogeddeko sigenda ziddamu computers we ziri ate si zino ez'amayiririza ez'okuba mu mbiriza kompyuta mpya bw'ogijjako obucu. So weziri aba Flex ne DJ Store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kyekigambo ekitegerekeka ba DJs amayinja gamwe bagatuwadde tugalina era ba DJs abo bewandiisa ku Stream Live Avenue eri ebitambulira ddala obulungi. So tweyanza nnyo abatuyambyeko okulanga sheno ku radios ku TVs namwe abamawulire tweyanzizza nnyo ku social media n'ebirala ebiringanga ebyo ffe tuli set tuli ready for the show. Tugenda kubanga tubakolera ebintu bye mutalabangako ebintu ebisamaaza mujje mulabe ku show zaffe zino ababadde batetera nnyo kujjayo ng'oli mu kulaba videos give us a try jangu olabe ku show matto baali babajerekera bwereere ojja kulaba ekintu nga mutindo nga oluusi ne bana aboogera ebingi baneeno nga tewaliwo yalikoze naye nga neffe tubigezezaako biteekawo. So tweyanziza nnyo for the love gye mutuwadde. Okay, Bazira Tone tweyanziza kiki basinga okujiriga ekyakunyiiza ate waliwo kye baayogera nga kitunyiiza wabula ababadde bagezaako nnyo okutuprovokinga temuli bafala tuli bafala temulina amaanyi naye nga tweyanza nnyo olw'ebyo olw'ensonga nti ate abasinga be baloota okufuna ffe tubirina olwedi abasinga baagala nnyo obuwagizi baagala nnyo obuwagizi naye okujjuza ebisaawe fani beesi eyo kakati ate ffe bwe kiba nga tugifunanga naye ku kipande tumaze kuteekako namungi w'abayimbi nga ffe ku kipande tusaze okuteekako Ssuuna gwe tuteekako tusaze okuteekako nze nembeerako bwekitawo olw'omukaaga ojja kulaba. Kale Bazira Tone tuza talina kyalise banaye CBS mwe bali kulera Bazira Tone ono I think baseka ate nabo gigaseeko kyansuso so tubebaza mwe bali kutambula makulanga sheno then ne MTN momo namwe mwe bali nti waba oluusi naye balabanga tebiri within our reach bo ne babituyambako kakati ekyemiti twakibalekera bwe kyoba okola abantu bajje balabe ekinabeerawo bajja kwebuuzaawo we gyavudde naye nga gijja kubaawo. Waliwo n'abatandika bizinensi y'okutunda emiti mu bivulu byaffe bagenda ne bagijjayo naffe gye tutamanyi ne bagireeta omuti gwa 10 kale nga bw'otakugulawo mu budde obwo omulabe nagwo ogenda okotolaba ti nga takyagwiraga agimpeddeko ngaddayo ate kunona mirala. So ekyemiti kireme kuba mu bye tweraliikirira. kale katufune balamusiza banyawo ne bassebo erinnya nze kansa nze muganza Ediriisa kansala okuva ekyengera era ssebo omukulu ono gyagenda okujja tukwebaza nti okukulembeze bonna bonna owa respect fenaffe neyo twakoze eki twategedde dda era abawagizi baffe bawagizi bambazira Tone olwo olunaku nze kansala wamwe sebankoza ku summit totuukangawo naye eri nsi nnamba paakingi ya bodaboda n'ey'emmotoka ate oba ngeri gye tulina ne Skypins ne bwe tunaabako olwo tuleesa ennyonyi erina weepaakinga paakingi ngazi nnyo kubanga kisaawe kiramba ekiriko n'ekisaawe ekirala wansi era eky'omupiira. So buusabuusa nti Kampala yonna oba ne Uganda yonna ne bweneebezze bodaboda ezo zirina we zijja okugenda ate nga ziri secure. Any more question?